Nyina omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mukwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli waayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kaava akamugamba. I don't know where the whisper came from. N'eryo eddala kwoli terimala. Even at the level where it's not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Awo n'awaalira n'entebe y'ekyaddondo n'agigendamu. And now he ran to become a member of parliament. Bannanga awo nabo ne watamumalira. And it was not enough for him. Era akaama ne kamugamba. And the whisper came to him. Ojja kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president. It will be better for you if you become the president. Era n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa president. And he went and contested for presidency. Kati amaka ge ag'ekitiibwa White House yagireka wali e Magere. Now he left the White House in Magere. Oba mulimu bakozi kati basaawawo. I don't know the people that are living there now. Ali mu America yeekukumye. He's in the US hiding for his Sitaani life. akuleetera okuwalirira n'obulamu. The devil makes you to push for Olaba life. ye Yesu agamba. Jesus says, bwe mubanga n'ekyokulya if you have what to eat, n'ekyokunywa and of what to ebyo drink, bibamalenga. let that be enough Yesu for you. bw'ayogera ekyo When Jesus says takugamba that, bugambi nti lumonde weebake. eat only sweet potato and sleep. Agezaako okugamba, He tries to tell can you, you please take it slow? osobola okukitwala mpola Genda mpola. mpola Go mpola. slowly. By'owaalira si bye birimu emirembe. What you want to attain does not Nze have mu the peace bulamu you bwo mwe want. ndi nze mirembe. I'm in your life and I'm peace. Nze ebyokukola leero tulina bingi nnyo naye ngambye kino katutandike nakyo nga tutandika show ey'olunaku olwaleero. Omusumba oyo sigenda kumwogera linnya n'obuweereza bwe sigenda kubwogera. Bayibuli gye nzikiririzaamu erina ekyawandiika ekigamba nti tokomangako oyo Katonda gw'afuseeko amafuta. Era nsaba Mukama Katonda bwe mbanga mu kugezaako okwogera ebigambo bye ŋŋenda okwogera, nsaba mpa olulimi olulungi olutavvoola ssaako n'olutakkakkanya mukyala wa Katonda oyo, kubanga era si mulimu gwange kwekebejja ani yayitibwa n'oyo ataayitibwa. Nzikiriza nti ogwo omulimu gwa Mukama Katonda yekka ajja okulonda ekkanisa ennamu. Ekyo mu Bayibuli kirina we kyawandiikibwa. Wabula ebigambo by'omukyala oyo binkutteko nnyo era ne bindeetera okusoomoozebwa ng'omuntu akkiririza mu kigambo kya Katonda. Nfunye okusoomoozebwa munda mu nze olw'ebigambo by'abadde ayogera n'engeri gy'abadde abisengekamu. Ekyamazima mu bigambo bye akozesezza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekyokulabirako, era bw'oba ovunzevunzi ogassegassa ebigambo bye, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusalawo okwo kwe yakola okuyingira ebyobufuzi akukozesezza okubuulira abakkiriza byali abuulira enjiri, nti olumu Sitaani akuleetera okuwaalirira n'akuleetera okukola decisions enfu eziyinza okukositinga obulamu bwo, era ng'awa ekyokulabirako ekirabikirako ddala nti amaka omusajja yagaddukamu bwe twogerera ali mu ggwanga ery'omu Amerika, naye okusobola okuggirayo ddala ekyo ekinyusi ky'ekyo ky'ayogerako n'agamba mu Amerika taliyo bubeezi wabula yeekukumye. Kaakati vidiyo eyo nsaba tugitemeeteme mu bigambo by'ayogerako. Akugamba nti omusajja ono yali musanyufu nga muyimbi ng'atalaaga eggwanga lyonna, naye Sitaani n'amukuba akaama n'amugamba n'ekyobwa MP okisobola, era ku ye n'agamba n'awaalirira n'agenda ku kyobwa MP. Eyo no statement justifying nti oyo Sitaani eyamukuba akaama ate era n'obuwanguzi n'abumumuwa n'afuuka pulezidenti n'afuuka omubaka wa Parliament, ate nga tafuuse bufuusi mubaka wa Parliament, ne n'afuuka omubaka wa Parliament with an outstanding record, nti mu kalulu ak'okuddamu oba ak'envuunula bya akaali mu Kyaddondo East, Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'ebitundutundu byali ndowooza 95 ku buli 100, n'afuuka omubaka wa Parliament
eyasooka okulondebwa ne magini ennene nga yeesimbyewo ne banne, kubanga ku mitwalo 2 n'omusobi Robert Kyagulanyi Ssentamu egy'obululu gye yafuna yaddirirwa Sitenda Ssebalu owa NRM n'obulunza bwali 50,000 bwokka, n'abeera omuntu eyawangula ekifo ky'obubaka wa Parliament with landslide victory. Ekyo nno omubuulizi w'enjiri kireetawo ebibuuzo nti kakati obujulizi obwo maama oyagala kubuwa sitaani nti ye yamusobozesa okubeera ng'akola afuna obuwanguzi obwo? Ekyokubiri, bwe tutunuulira ebigambo by'omusumba ono n'engeri gye yabadde abidirectingamu eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu ndowooza yange bikontana ne Bayibuli yennyini gy'abuuliriramu. Mukama waffe Yesu Kristo yava mu ggulu n'ajja ku nsi okusobola okubeera ng'ate afiirira ebibi byaffe. Era ffe abakkiriza naddala Abakristaayo tukkiriza nti Yesu yekkakkanya okuva ku levo y'obwakabaka mu nnyumba ya kitaawe gye yali, n'ajja n'ayingira mu lubuto olw'omukyala n'afuuka ekizizo ekyakula ne kifuuka omwana, n'azaalibwa, ate n'azaalibwa mu kiraalo, n'akuzibwa mu bulamu obutaali bulungi nnyo paka bwe yakula n'atandika ministry ya kitaawe. Now, if the life is about satisfaction, Yesu mu ggulu gye yava, ebitabo byombi ebya Bayibuli ne Korani, eggulu biryogerako mu ngeri esikiriza. Abakristaayo batugamba nti sima eggulu lirimu emigga egikukuta amazzi omubisi n'enjuki bwe kirioleze. Abasiraamu ate bo ne bakyongeramu obujuusi ne batugamba nti ekigenda okubeera mujja n'abaana abobuwala bagenda kubeera wali ne bebagattako. So kitegeeza nti eggulu nga tukozesa ebitabo byaffe bye tukkiririzaamu is the epitome of happiness. Bw'oba ng'oyogera ku ntikko y'essanyu liri mu ggulu. Ebyo byonna ebirungi ebiwandiikiddwa mu kitabo ekitukuvu, ebitabo ebitukuvu, Yesu yabyerekereza n'ajja ku nsi okusobola okuba ng'atufiirira ebibi byaffe. Singa kwali kumatira ne Yesu yali tajja kuva mu ggulu kujja kubaako mission gy'akompulishinga. Kikyengezaako okudrivinga nti sometimes in life tubeera ne mission eyo gye twatumibwa okukola. Kakati kino kye tuba tufunyeewo naye nga si kitundutundu ku mission, tekirina kutulemesa kutuukiriza mission eyo gye twatondebwa okukola. Lwaki nkugamba bw'etyo? Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwe yali ng'akyali muyimbi, otunuuliranga direction ye ey'endongo gye yakubanga, it was for the service of the people, oba omwagala oba tomwagala. Era bwe yatuukanga ebigambo tebikyasobola kukola, n'ava mu bigambo n'asalawo yeekwatiremu. Ky'ova olaba mu kaseera ng'abayimbi bonna beegasse okugenda tuyimba tubonga naawe, Kyagulanyi yali tannafuuka munnabyabufuzi, naye mu tubonga naawe teyagendayo, kubanga tubonga naawe yali tagaana banne baali bagenze, but it was not part of his mission. Awo nga nawo tuvuddewo. Yesu Kristo yennyini gwe tukkiririzaamu ffe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, bwe yajja ku nsi okutufiirira ebibi byaffe ng'avudde mu ggulu gye nkugambye nti waaliyo buli kimu, abantu bennyini be yali azze okufiirira bennyini be baamuwaayo ne bamutta. Kabaka Piraato yabuuza abantu abaali awo nti ku Balaba ne Piraato mbawaani? Abantu ne bagamba okutaasa Yesu tuwe Balaba akwata abakazi. Abantu bennyini Yesu yennyini be yazze okufiirira be baamuwaayo. Kikyengezaako okutegeeza nti sometimes mu lugendo lwaffe nga tutambula tusobola okufuna okusoomoozebwa okuva mu abo bennyini be tuweereza, naye tekitegeeza nti mission yaffe
teyali ya Bwakatonda. Awo nawo nvuddewo. Sigenda kuwa byawandiikibwa kubanga oli musomi wa Bayibuli okunsinga. Naye njagala nkuwe just general knowledge ogenda okompayalinge mukyala wa Katonda. Abaana ba Isirayiri bwe baali basala okuva mu nsi ey'obusibe okugenda mu nsi ensuubize, Moses ye yabasaza okubajja mu nsi ey'obusibe oba Egypt. Wabula okumala emyaka 4 nga batambula okugenda mu nsi ensuubize, wakati awo Moses n'afa. Yoswa ye yabasaza River Jordan ate okubatwala mu nsi ensuubize. Kitegeeza ki mukyala wa Katonda? Nti olumu Katonda asobola okuwa obuweereza naye ate nga si ggwe agenda okubuggusa. Kyagulanyi okubanga kati saa zino mu ggwanga taliimu ng'ali bweru wa ggwanga, tekimuggyako kubanga obuweereza bwaliko bwa Bwakatonda. Naye ate tekigarantinga nti yajja okubutuusa. Naye ekibuuzo, mu kaseera mwabadde akolera obuweereza bwe mukyala wa Katonda, wadde ng'ekigambo kya Katonda okisomye, naye otutte ku budde n'otunuulira ebibala by'obuweereza by'omusajja ono gw'olowooza nti n'akaama akaamu kuba kaali ka Sitaani. Nzikiriza nkuwe ku bibala ebyo. Ekibala ekisoose nkugambye nti entry ye mu by'obufuzi yafuuka obubaka eyasooka okuwangula akalulu with a big margin, n'abeera nga yafuna landslide victory nga ne w'oba okola tosobola kumugoba. Ekyo mukyala wa Katonda yatugamba nti no kyali kya bwa Sitaani. Bwe nvudde awo, olina wali w'ogambye nga sinagenda mu bibala, olina wali w'ogambidde nti no can we take it a little bit slow? Bayibuli yennyini gye tukkiririzamu ne Yesu Kristo gwe twogerako, ku myaka 30 batugamba nti lwe yafiiririra ebibi byaffe. Mukyala wa Katonda, tulina kugumiikiriza kumala bbanga kinga ne Mukama waffe Yesu Kristo ku myaka 30 yali amaze okutuukiriza okuyitibwa kwe. Gwe okusinziira ku nzikirizayo, omuntu alina kugumiikiriza kumala bbanga ki? Ekyo kibuuzo nakyo woba ofunye obudde osobola okuba nga ate okikola ki? Otuddamu. Ekyokubiri, ku bibala bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu myaka 40 egy'obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni, ye munnabyabufuzi eyayingira ebyobufuzi with a particular group of people. Abavubuka bukyanga Kyagulanyi ayingira ebyobufuzi beetaba butereevu mu byobufuzi by'eggwanga bino, to one extent ng'essaawa zino ne Uganda eyina minisita ataweza myaka 25. Minisita oyo ye minisita w'abaana n'abavubuka. Era okujja kwe ku byobufuzi nga ze ne gurupu ye ey'abavubuka bajja mu byobufuzi, kyawaliriza ne gavumenti eri mu buyinza okwatractinga abavubuka okudda ku sayidi ye. Kyova olaba nti ku sayidi ya gavumenti olabayo abavubuka, ne ku sayidi ya opposition olabayo abavubuka. N'ebibiina ebyalinga bisembeza abavubuka emabega kakati zibatandika okubateeka ku mwanjo kubanga ekibiina ekyali kizze mu byobufuzi mu kaseera ako nga kyamaanyi kyali kikulembeza abavubuka. Oyagala kutugamba nti era gwe gwali mukono gwa Sitaani, lyali ddoboozi lya Sitaani nga ne mu Buganda no batugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira, eryo teryali ddoboozi ttuufu eryattractinga abavubuka okuyingira mu byobufuzi? Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange, oyo nno muddamu kubanga mukyala wa Katonda ate nze nzikiririza mu Katonda. Era nabadde nsaba mbagambye, nsaba Mukama Katonda ebigambo byange bireme kumwesittaza, kuba Bayibuli gye nzikiririzaamu egamba tokomangako oyo Mukama gwe yafugako amafuta. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka 30 Yoweri Kaguta Museveni gy'avuganyiziddwa, ana egy'obukulembeze, 3 egy'okuvuganyizibwa, tewali kibiina kya byabufuzi kyali kimuvuganyizza kwenkana kibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga mu kuvuganya, I'm talking about numbers. Kabube bululu obufunibwa mu baloti, Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obululu bwali ebitundu 35 ku buli 100 kalulu ka 221, tekibangawo mu byafaayo by'obufuzi by'eggwanga no Uganda. Era ekibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeki kyasinze okufuna ababaka ba paalamenti abangi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kyasooka kufuna 57 ku guno omulundi 48, leaving other factors constant.
ekyali kisembyeyo okumuvuganya ennyo kyafuna ababaka 35 awo bwonna obujulizi oyagala kutugamba nti nno bwa sitaani nga mmaliriza mukyala wa Katonda bwe tugenda okusaba tusaba Katonda ne tumugamba nti Mukama Taata tuli bamu bitwe so si mikira Lawrence bwe kiri bw'oba osaba Mukama Katonda okubeera omutwe so si mukira musaalayo mumubeeramu ki kubeera mutwe ng'ewammwe balya njagala kulowooza nti okubeera mutwe kitegeeza bukulembeze ekyamazima bw'oba ng'owa obunnabbi eri abo abakugoberera n'abakuwuliriza ng'obasabira Katonda okubatuuza n'abalangira balangira ki bw'oba obategeeza kubanga nze sayima abalangira be nnandyagadde okutuula nabo be bakulembeze abalangira be nnandyagadde okutuula nabo be bakulembeze mu mawanga amalala obulangira gwe bw'oba obuwulirira abantu oba obagamba bulangira kikaaki ng'omukkiriza mpulidde ng'ebigambo bino bitta obujulizi eggwanga Uganda lirina eddembe eri buli muntu okukkiriza mu kibiina ky'ebyobufuzi ky'ayagala era ekyo nkiwa nnyo ekitiibwa ab'NRM bonna gyerimba wa nnyo ekitiibwa naye ate nga ffe abakkiriza tulina okukkiriza nti Katonda oyo asitula abalala naffe asobola okutusitula Katonda eyajja omuvubuka omuto eyatandika obulamu nga muto n'amuyingiza entertainment industry n'ayigirayo okunywa enjaga omuvubuka oyo n'amugyamu omusajja eyeekulaakulanyiza nga n'olwo olubiri lw'oyogeddeko lwava mu kuyimba si mu byabufuzi n'ebirala by'otayogeddeeko nga biikiri bizinensi endala omuvubuka oyo n'atakomaawo n'akirowoozaako nti naye kyabuvunaanyizibwa okukulembera bannange n'agenda mu paalamenti n'atakoma okwo n'agamba wadde mu paalamenti waliwo ssente buli kisanja omubaka wa paalamenti aweebwa emmotoka buli kisanja omubaka wa paalamenti afuna ensako efaanaganako bweti naye tekimala kaŋŋende ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga ndowooza nti obujulizi obwo twandibadde tubwagaliza buli muntu mu maka ge just kye twandibadde tusaba nti ayi Mukama Katonda nkuliyetingirayo Bobi Wine mu NRM yange mpaayo omuvubuka asobola okukwata ku bavubuka mu NRM kisobola okuba nga ekyokulabirako kye kyaseeredde kisobola okuba nga kigendererwa kyo naye Katonda gwe tukkiririzaamu gwe tubangayo gwe twagala asitulawo be tubuulira enjiri okukyuka enjiri gye twandibadde tubuulira ye ekyusa abadde anyoomebwa n'afuuka omuntu ow'enjawulo naye tubanga tubuulira enjiri nti abalangira balisigala abalangira n'abakopi ne basigala nga bakopi ndowooza nti enjiri yaffe tegenda kuba ya Bwakatonda tetugenda kubuulira njiri egenda kukyusa bulamu bw'abantu nze nnina okukkiriza nsobola okuba nga mu vidiyo eno nsawundinze ng'omuwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo si kibi naye vidiyo eno ngikoze ng'omuvubuka awezezza emyaka 35 naye nga neegomba omuvubuka ow'emyaka 43 alivinga a complete life when at 35 I'm just starting life amafuta ago buli bwe nifunanga omukisa ogataapingamu wallahi ndisigala nga taapingamu ku myaka 45 mbeere nga am living a complete life nga bwe ŋŋenda eruweero nsobola okusulayo nga sipangisizza bwe njagala okulinnya ennyonyi sisaba visa ne baginnyima ng'ate ne bwe ŋŋenda ebweru w'eggwanga nina we nsobola okusula ate ne nsula bulungi amafuta ago era gensabira buli omu ali mu kutulaba essaawa zino Katonda akusseeko omukisa ogwo ebyobufuzi nga tubitadde ku mabbali buli muntu yandyetaaza okuba n'obulamu ng'obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga taatawo teyaliiko minisita taatawo teyaliiko bukulembeze naye n'otandika okulivinga n'obulamu obw'obukulembeze obulamu obwagaliza abaana bo
nsaba omukisa ogwo tetugusamba wala tugusembeze kumpi nnyo naffe, then awo tusobola okwawukana mu byobufuzi ku ngeri Kyagulanyi gy'akolamu ebintu bye, ku ngeri gy'akulemberamu, kubanga ebyo bya buntu era asobola okuba nga si mukulembeze mulungi naye tosobola kukuba feva ye, tosobola kukuba mukisa gwe, kubanga buli lw'onaakuba ow'omukisa naawe Musumba Katonda tajja kukusitula kukuggyaawo wooli, naawe obeereko mu basumba abataano ab'amaanyi mu ggwanga lino. Kanneebaze kanzikirize nti Mukama Katonda akanyomero kano kakoze bulungi, sivudde Musumba Lawrence bwe kibadde. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda. Tutandise show basi. Wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited ky'ekyokuddamu kyo. Tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kw'ossa n'okkuba plan, tusiba tiles, okola plumbing work, compound designing, painting ne construction finishing omulala yenna. Ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka. Oli w'amaka, ab'amasomero, hotelo, amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying. Oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa. Tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street. Essimu 0701 766 992 oba ku 0702 604 543 oba ku 0789 224 230. Kale kusemu official najjo sinzira okubanga ate otulaba, subscribe nga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Yonna gyewangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako naye nkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Mwebale kubanga ate mulayikinze. Waliwo omwana yakomenti nagamba bannange views nnyingi naye nga temulayikinga. Bannaye mulayikinga, egy'okoma okulayikinga video gyekoma okutambula. Abakomenti nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale olwaleero mbuuzeeko kwani Winnie wa Bobby nkubuuzizzaako, webale kubeera nga ate Pooli Nkinzirwa Mula nawe nkubuuzizzaako, Bunjako Vincent Kyasonko nkubuuzizzaako, Kenjinga Petronila nkubuuzizzaako. Kale ne Swafinuza Namazzi nakubuuzaako, Rejected Stone nawe nkubuuzizzaako. Mwebale okubeera nga ate buli bwe tuteekayo uploads zaffe tugenda mu maaso okubeera nga ate mugoberera ssaako n'okuba nga ate mulaba. Kale n'olwaleero bwe tuli okusobola okuba nga tutandika olunaku n'ebintu ebyenjawulo bigenda mu maaso okubeera nga ate bitambula. Kaakati munzikirize embeere nga ate mbategeezaako kuba naffe aba MD Auto Workshop. Oli eyo oyagala kutintinga mu mmotoka yo okuteekamu tinti ow'omulembe, tukutegeeza nti mu Kampala naffe bakabaka ba tinti. Buli kika kya tinti omulungi nga bw'obeera munda ng'olengera ajja naye ng'ate ali ebweru takulaba, ewaffe gy'ojja omusanga. Olwo kw'ogatta accessories z'emmotoka zonna ezitegeeza ku beautification munda ne wabweru byonna tubirina. Akina buwoowo bwa mmotoka, kasiiters, ebyo byonna tubirina. Tukwireko bubuzi ku namba zaffe ez'essimu ng'ebintu ebyo byonna w'obiraba. Buli kimu kye weetaaga ekintu ekibeautifying munda ne wabweru ojja kuba nga ate okisangayo. Oyagala ziwuufers ezisalawo, buwoowo bulaba, so buli kimu kye weetaaga ogenda kuba nga ate okisanga waffe. Kale enamba yaffe ey'essimu yeeyo 7005262662. Tuli Kabuusu ku Crown Plaza after traffic lights, ate ne mu Ndeeba nayo gye tuli. Naye katukwere enamba y'essimu, branch ezi zonna osobola okuba nga ate oza accessinga. Kale tutuukirire ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Kale awo nga tuvuddewo munzikirize embeere nga ate mbategeezaako okuba naffe aba African Canadian Foundation abakutegeeza nti nno omwezi guno gwe gusembayo era gwe nsembayo okubeera nga mbayita kubanga tekijja kukola makulu kubayita wakati July, August, September
kati saawa zino abantu abasooka okufuna invitation abasookera ddala bamala dde okuteeka visa application zaabwe. Kakati twandisusse guno mwezi bwe tubanga twagala kutambula mu Sebutemba tetwandisusse mwezi guno, so tekikola makulu nze kusigala nga mbayita mu mwezi ogwa August. Guno gwe tukoma guno jangu ofune invitation tugende mu conference yaffe eri ku substance abuse, addiction and mental resilience. Tugenda kubeera Toronto, ekifo ndowooza kiikyo okiraba, Saukville Street, okategedde bulungi. Of course tulinayo ba international participant bano banva mu Uganda, then ba exhibitors ng'oyagala kujja, then ba Canadian delegates nabo osobola okuba nga oparticipatinga mu nteekateeka eyo. Enamba z'essimu zezo zikubeko ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Kale mbaaniriza emboozi y'omusumba nasaagadde gikola nga mboozi. Awo tubadde twogeramu mu buntu ng'abakkiriza kubakkiriza, tubadde twogeramu mu buntu. Kale kaakati munzikirize tutandike bwe tuti show yaffe y'olunaku olwaleero. Kaakati agaliwo olunaku olw'eggulo twabawadde emboozi yeyali omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago n'embeera mwe yabadde. Abantu abasinga yabalese bali mu shock nga tebabitegeerera ddala biki ebigenda mu maaso. Yes, embeera ye teyabadde nnungi, omuloodi tali mu mbeera nnungi, ago mazima. Kaakati of course abantu ab'enjawulo obedda bareactinga ku bulamu bw'omuloodi. Amakya g'olunaku olwaleero akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku mukutu gwo gwa X akeeredde kututeerayoko ku bubaka ku nsonga ze zimu nga bwe zaabadde olunaku olw'eggulo. Mpaako katono nnyo tuyitemuko tulabe okusinziira ku bubaka bwe ye agambye ati obulina. Kale kaakati mu bubaka bwe tutegeezezza bw'ati. Agambye nti Museveni's son said he is very proud. Museveni's son ategeeza General Muhoozi Kainerugaba said he is very proud of the pain and hurt he is inflicting on former Lord Mayor Erias Lukwago. He must be very proud of himself seeing this video, but as a saying goes, no one is tall enough to see the future. One day the table will turn and all these atrocities will be accounted for one by one. Awo nno abadde ataaginze ku kavidiyo ak'omuloodi bwe yabadde agenda mu maaso okuba nga alinga akola ekiraamo mu kusaba nti bannange bwe kibanga tekisobose nze nteebwe ngende nsobole okuba nga ate nfuna obujjanjabi oba bampeeyo banteeke ku palliative care. Kigambo ekyo kimalamu amaanyi, omuntu aba tajja wona. I remember mzee wange yafa kansa naye muganda wange yankubira essimu nanga twagala kugula ddagala bwe liti. Ne mubuuza kati eddagala lyo tuba tutandise okujjanjaba obulwadde. Nangamba nedda. Bino eddagala baatugambye tusooke tuligule obulumi bugira bukendeera. Nawulira nga mpeddemu amaanyi. Kubanga pain, okuvubiriza pain kiribanga kuyiwa ttaka ku nsulo y'amazzi. Munda amazzi gaba gakyayiika. Naye of course oba togalaba. So that's what's happened omuntu okubanga okuwa pain killers. Omulala yataddeyo okay bangi abaataddeyo naye I'm talking about omuntu yataddeyo and I'm like oh my goodness. Doreen Nyanjula abadde mumyuka wa Lord Mayor for some good time mu bukulembeze bwa Erias Lukwago nga ye muloodi. Kati mu nteekateeka eyo naye yataddeyo obubaka bwe. Yatugambye nno I can't sleep. Ekyamazima omwana wa Telefine yasaze video. Yasaze ka video kano. Ka video kano kanzijukiza video ya Kabaka ey'omulubiri gaali mazaalibwago. Ka video abaana ke baasala wow. Ka video ako teri muganda oba teri muntu yakalaba. Yasigala nga bwe yali.
But now, this is another video. Yasalidde ddala on point nga w'okawulira kakuleka man. Naye kale, yagambye, I can't sleep. The video visibly frail the distressed Elias Lukwago, begging for mercy, keeps replying in my head. Hearing him desperately plead for a palliative care just to die, a painless death, is completely shattering. It is devastating to watch a human being beg for basic dignity and medical mercy while in absolute agony. I truly wonder how the magistrate who witnessed his unbearable pain and ignored his cries can sleep peacefully tonight after delaying his case for another 10 days. So those are some of the two posts zendabyeko ne ngamba wow. Kakati bw'abadde amaliriza akugambye nti nno omulamuzi yayongedde ennaku 10. Bw'owulira ebigambo by'omuloodi, of course you attach that imaginary pain he's going through. Now that imaginary pain neekutwala mu how long could you wait if that pain was on you? And the basic answer, as immediately as possible, kyekijja mu mutwe gwo. Naye owekitiibwa omulamuzi, considering the factors that we do not know, yagambye ogira obeerayo for 1.5 weeks, then you'll return, tulabe oba banaasobola okuba nga bakuwa bail. Kakati omuloodi bwe yabaddeeyo, empapula z'obulwadde bwe yabadde azeesomera, later on twafunyeeko copy. Ziyinza okubaako olulimi olumedico lungi, maybe n'ategereka tujja bitegeera. Medical form eno yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 30 June 2026 era nga yali eweerezebwa Chief Magistrate Makindye Court, Kampala. Ne bagamba nti re-court order in criminal case number yeno kati eno gye yali asaba. Okay, this is in response to the letter dated 24th June on the above subject received from the Commissioner General of Police plus paku yokubiri. Yeyo. Tugende mu recommendation. Following the medical examination, the LIN recommends the following. Lukwago should continue with his current treatment for hypertension. Look, that is pressure, right? Lukwago should live in a well-ventilated environment due to his post-COVID-19 lung condition characterized by mild cylindrical bronchitis. His current pulmonary functional tests are within normal parameters. Ne bagamba nti Lukwago's ENT conditions are irreversible and he should be maintained on his current medicines. Ne bajja ne bakugamba nti Lukwago should continue with his current methodology of controlling his non-erosive GERD and hiatus hernia symptoms by using diet posture adjustment, PPI medicine as prescribed by the physician. Wano bagamba nti Lukwago should have spinal review. Bino ebirala byonna waggulu 1 to 4 ne bw'aba mu kkomera singa abakulu baba bamuwadde some freedom, biri manageable, I want to think. Kakati Kalumanywera ali kweno ennyingo ey'okutaano bagamba batya? Lukwago should have spinal review by his primary spine surgeons in India to evaluate him for the persistent upper limb rhizoidolitisis. Muna asaasira.
Kakati ne bagamba nti we are unable to repeat his MRI investigations because we are uncertain of the capability of the implant artificial discs that were used to his primary spine surgery and MRI scans available. Kati byonna pressure bikine malwaliro balina pressure gye bali naye ensonga eno ey'omugongo enkizi ekisooka omufaliso gwo gwali gwatwalibwa piro olw'ebyokwerinda abakulu baali bagezaako okukebera ki ekiri mu piro ate ne bagyonoona bwonoonyi. Kati obulumi bwagamba nti awulira mu mugongo abakulu tebaasobola mukebera kubanga bayinza okutaataaganya kye batajja kusobola kuzzaawo. Ne bagamba nti kya buvunaanyizibwa omukulu ono yeeteekemu ssente ddeyo ebuyindi bamukebere. Then ab'ebuyindi be bajja okusobola okumanya oba omugongo gukyali bulungi oba waliwo ebyasiseetuka, era wabaliwo ebyasiseetuka ebyo babitereze kubanga be bannannyini biteekamu. Now bw'olaba recommendation eno ekukasuka ku kintu kimu nti omuyaya aba yeetaaga kuteebwa agende mu ddwaliro alabe abasawo. Bagamba yali alumiddwa ku musota ne walaba omugulu akola ki. Some of the memories ezidda mu bwongo bw'abantu lwe lunaku kati omugenzi Honorable Sseggirinya bwe yawanika ebigere bye mu kamera naye yali mu ka TV bw'atyo n'ategeeza omulamuzi nti nvunda nzigwawo neetaaga okugenda okujjanjabibwa naye tekyamutaasa. Sooka ompe ku vidiyo katono banaagikkiriza sooka oginkubire black and white. Ginkubire black and white kubanga nalabye eya lubongo bagikubye. Sooka oginkubire black and white kati osobola ogimpa. Mu black and white kiyinza obutaba kiriya bulungi naye wansi w'ekigere ekyo kyali kiragira ddala nti embeera teyali nnungi. Okay, kakati we are not yet sure ebyo tuyogeddeko byogere nti the precedence that was set mu musango gwa bano yajjanga muyini n'atasobola kubanga ataateebwa naye katulabe oba omuloodi kooti enaabeera yakisa ne considering factors ezimwetoolodde ne bagamba nti kale katugira tumuta ebirala binaagoberera mu maaso awo ng'avuddeyo. Tegedde bulungi mu nteekateeka eyo. Kale awo nno munzikirize tubeere nga ate tuvaawo ate ebirala tujja kubanga ate tubitunulamu mu maaso awo n'ebinaaba nga bigenda mu maaso kubanga ate biddako. Kaakati olunaku olw'eggulo omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major General Jessica Alupo yakyaddeko e Bulange ewa Katikkiro. Sookompe ku mboozi eyo nga bweri. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Tibaabura Museveni okubalonda bakole naye mu gavumenti y'ekisanja eky'omulundi ogw'omusanvu. Olwaliro lwa minisita mu gavumenti ya wakati okuva mu minisitule ez'enjawulo n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda Engine Joseph Mukasa Ssewava nga bakulembeddwamu omumyuka omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo bakiisa embuga okwoza olutabaalo. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga bw'atiisa omumyuka retired Major Jessica Alupo musanyufu olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'obwakabaka ne gavumenti ya wakati. Government will continue supporting Buganda Kingdom with the programs that are in the policies of government, and we call upon the cooperation
Okusinziira ku retired Major Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Tibaabulwa Museveni ayagala kusisinkana abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo boogere ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo eziziŋŋamizza emirimu gyabwe. And he asked me to tell you, Owekitiibwa, that you arrange all the chiefs of Buganda, prepare them so that you can have an interaction with them when they are ready. And you lead them to him. After he meets the chiefs of Buganda, he will again appoint another special day where he will meet all the cultural leaders of Uganda. Mu kwogera ku Katikkiro Charles Peter Mayiga alaze olweraliikirivu olw'obuli bw'enguzi obuziŋŋamizza obuweereza eri bannansi. Abantu babba ssente ne bazimba amayumba ne bakola batya, abalala babba ssente n'avuga emmotoka ya kawumbi buwumbi bubiri mmotoka bumotoka naye gw'omanya akawumbi kye kakola. Nyabo omumyuka wa president bw'oba olwanyisa obuli bw'enguzi osookera ku banene abanene kasita osookera ku banene ne babakwata ne babakuba engolo ne babamenyola omukono bano abatono bajja kutya. Kamalabyonna erasibye gavumenti etereze entambula y'olukale mu ggwanga ng'ensi endala bwe zikoze. Omuntu yajja okukyala wano yali ava Bungereza, baali bamugambye muzungu ng'agenda kulaba ebizinga by'Essese. Yava Gatwick okutuuka Entebbe essaawa 8, ate okuva Entebbe okutuuka e Bukakkata essaawa endala 8, kubanga yatuukaawo n'ayitaawo ate bamuyise eno Kibuye okutuuka awo bayitawo bati Ekyengera okutuuka e Buddo emmotoka tezitambula. Yasanga n'ekidyeri kigenze. Minisita wa Pulezidenti Mary Babirye Babalanda asanyukidde ensinkano eno n'ategeeza nti buli bw'enguzi bakwongera okubulwanyisa mu mbeera yonna. Bananga obukenuzi buzza nnyo programs ezaali badde zikulaakulanya eggwanga n'Abannayuganda ezaali badde zikulaakulanya tutwala mu maaso ne twesanga nga tulemereddwa tuli mu kifo kyekimu tutambula twetooloola olw'obukenuzi. Katikkiro atugenda tutandikire ku bantu waggulu abakulu ddala be baffe be basipiika nga gwe bakwata n'abalala bonna nga mule bakuta abantu mu paalamenti n'abalala tugende ku poliisi tugende mu masomero tugende mu malwaliro kubanga bonna abamalwaliro batandika dda kubuuza ozze naani oliwo naani nga goza nti ozze naani tibakubuuza mujjanjabi ate nga bakubuuza ssente oyiseeko ekasawo ng'ekasawo tonabakola ki kasawo kitegeeza kubanga ojjayo ssente mu nsawo okole ki obawe. Ye ssentebe w'akabondo k'Ababaka abava mu Buganda era minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obuvubi Robert Migadde Ndugwa ategeezezza nti kikulu nnyo okuwuliziganya wakati wa gavumenti n'Obwakabaka era obumulumulu obubaddewo bwonna bugenda kuggwaawo. Naye ate wabeerawo enkolagana bwe ziti kituyamba okufuna we tuyita ebizibu ebyo bisoomooza ng'amabanja ng'enkolagana. Olwaleero gavumenti yesi erina erimise emmwanyi naye ate n'emmengo erina emmwanyi terimba. Sonoga nti oba wali bazimbawo ekyuma ffe tukoze tutya okulaba nti ekyuma ekyo kibeera na wano. Kati byebyo nno bannaayi eyo mbadde njagala ngibawenga bweri sijjaggiwaako kirowoozo kyange kitegedde. Kale njala tufundikira bwe tuti munzikirize ennyonyi tugivuge tugijje mu ggwanga erya Uganda mu East Africa twambuukirize ate tubenga abagenda mu Southern Africa tetujja kugenda mu ggwanga ddala tugenda mu ggwanga erya Zimbabwe. Kakati Zimbabwe eyo gye twogerera essaawa zino nga omukulembeze afuga sayidi ezeeyo amanyiddwa nga Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa ono yakwata obukulembeze okuva ku mwana mulenzi musajja mukulu Robert Mugabe era nga Robert Mugabe ono bwe tutunako ku lisiti y'abakulembeze b'eggwanga erya Zimbabwe oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze nga bafuna obwetwaze gegamu ku mawanga agaalwawo okufuna independence yayo baagifuna mu 1980 era nga mu kaseera ako paka between 1980 and 1987 Canan Banana yali president mu kaseera ako nga Robert Mugabe yali ssaabaminisita. Kakati mu 1997 paka 2017
Robert Mugabe ye yali president era nga yabakalakata emyaka 30. Kakati etteeka eryaliwo mu biseera ebyo nga president singa aba afudde oba singa asuubirwa nti takyasobola kukulembera ggwanga, omumyuka we yaba atwala obuyinza, era nga Emmerson Mnangagwa yali afunye obwa vice president okuva mu mwaka gwa 2014 ye yali automatically alina okuba nga afuuka president, era bw'atyo ye yafuuka president. Kakati okuva mu mwaka 2017 paka kati Emmerson Mnangagwa ye mukulembeze era nga yakabakulemberera emyaka wagindaba 8. Kakati omwaka gwa 2023 jjukira wano 2017 yali avuga kisanja kya Robert Mugabe paka 2023. Ekisanja yakikwata kitandika butandisi, so yali atandika butandisi. Kakati oluvannyuma lw'okukwata ekisanja kya Robert Mugabe yali alina okunoonya ekisanja ekikye Emmerson Mnangagwa. Kakati Emmerson Mnangagwa bwe yaddayo eri abantu n'ekibiina kye ekya ZANU-PF okubasaba obukulembeze, bwe yagenda mu kalulu yafuna miliyoni zaali 2.35 n'omusobyo, era ne zikola ebitundu 52 ku buli 100. Ate Chamisa yali amuvuganyiza ddala ku ttaya n'afuna obululu bwali kakadde kamu ndowooza mu emitwalo 9,673 by'ebitundutundu 44 ku buli 100, wadde nga Chamisa yasigala agamba nti obululu obwamuweebwa tesibwe bwe yali afunye, wabula Mnangagwa n'amala n'akomawo bwa president, era kyekisanja kyali mu kuvuga kati, era ng'ekisanja ekyo kirina kubanga kiggwa mu mwaka ogwa 2028. bwe tuba tuli mu 2026 kitegeeza nti kibulako emyaka 2. Kakati nno munnange nga bwe kiri wano ewaffe mu ggwanga Uganda, bwe tuba nga tunaabaako ennongoosereza gye tuleeta mu paalamenti bawagizi be batandika, bw'oba okuliriddeko mu myaka obanga obadde weetogereza ensonga, munajjukira nti ensonga z'ekisanja abantu be baabitandika nga president buli gy'akyala bamwambaza ebisanja, ng'abantu beesiba ebisanja. Bikoze bitya? Nga mu ekyo bagenza kusindiikiriza. Jjukira mu mwaka gwa 2006 President Museveni yali amaze okufuga ebisanja 2, that is 1996 ne 21. Kakati omukulembeze yali alina okukoma okutufuga mu 2006. Kakati abawagizi benatandika okuleeta olusiddiiku nga beesiba ebisanja. N'omukulembeze naye n'asikirizibwa n'agamba waayi, abantu banjagaliza ekisanja, banyambaliza ebisanja, lwaki sisaba kisanja? Okukakkana nga tugenze mu paalamenti nga ekkomo ku bisanja bijjiddwako. Okategeera bulungi. Era bwe bumu ojja okusanga Muzeyi tova mu ku maini oluvannyuma lw'akalulu ka 2021, era waabalukayo ttiimu y'abantu abaalinga beeyogeza Muzeyi tova ku maini. Waliwo abaali baleese standby generator, Muzeyi tova ku maini baleeta campaign endala standby generator ku Manyoko. Era tugenda okumaliza nga Muzeyi maini tagikoze eki, tagivuddeeko. Kakati ne mu ggwanga erya Zimbabwe n'abaayo mbu be baatandiikiriza ebiboozi ebyo, more time, we need to complete our agenda, more time. Kakati nno munnange ekibiina kya ZANU-PF mu mwezi ogwokubiri omwaka guno nga kituuza olutabaamiruka waakyo ey'abakulu. Kakati munnange bamala okukuba ttabaamiruka y'abakulu nga bakkiriziganya, nga bagamba abantu mubalabye, abantu eddoboozi lya Katonda, eddoboozi lya Katonda eryo lyayogera ne mu Uganda. Ffe lwaki twagala okutogera eddoboozi lya Katonda? Kabakulu bwe mwagala tuwulire eddoboozi lya Katonda, abantu bagamba ki? Ko Mnangagwa abantu bagamba ekisanja kyaffe kimpi, tuba twakatandika okuweereza nga kiggwako emyaka 5 mitono, nga bagamba right resolution eyasooka ekisanja kive ku myaka 5 kyambusibwe ku myaka 7. Era bagamba n'eddoboozi lya Katonda lyogera nti tumala obudde bungi nga tuli mu kulonda. Mulaba mutya singa okulonda tukujja eno mba wanayinki abantu ba bulijjo
okulonda tukuze mu parliament. Nakyo ne bagamba resolution passed. Ne bajja okubagattako ennonda y'akakiiko k'ebyokulonda, ani abalonda n'ebifaanaganako bwe bityo byonna. Kaakati munnange oluvannyuma lw'okuyisa resolution mu February, omwezi guno ogwa June, omwezi gwa June gwe twamazeeko nga wakati eyo, Parliament ng'etuula ng'eyanjula bbago ey'okukola ennongoosereza ku ngeri President gy'alina okulondebwamu. Era ebbago lyagenda okuggwa nga bakoze ennongoosereza nga bakkiriza ekisanja ky'omukulembeze w'eggwanga kyongerweko emyaka ebiri kituuke ku myaka 5, omukulembeze w'eggwanga alekerawo okulondebwa abantu ba bulijjo alondebwe mu Parliament. Then Vice President abadde afuuka vice oluvannyuma lwa mukama we okufa oba okuba nga takyesobola kukulembera n'aweebwa ennaku 3 zokka okubeera nga Parliament ezzeemu okuba nga ate emukubako akalulu n'ennongoosereza endala nnyingi. Era etteeka eryo ne ligamba nti lyo ligenda kuba nga litandikirawo era nga kitegeeza nti Mnangagwa abadde agenda okumalako ekisanja ky'omwaka 2028 agenda kuba nga asindika ekisanja paka 2030. Mnangagwa tuwogerako omusajja mukadde wa myaka 83, kati waba nga bamwongedde emyaka 4 mu bukulembeze kitegeeza nti ekisanja kigenda kuba nga kiggwa nga alina emyaka 87 era nga kinaaba eri ddembe lye okuddayo mu Parliament okubagamba nti nkyasobola mumpe obuyinza. Wabula kano nsaba mukabulirize. Wakati ng'etteeka lino liyisibwa, jjukira ebisanja emyaka gy'obukulembeze gyayongeddwa ababaka ba Parliament ne President. Ebiseera ebisinga mu nteekateeka ezifaanaganako bwe ziti abantu ba bulijjo essuubiri babeera mu baka ba Parliament nti oba oli awo abe banaagaanagaanako ku babaka 76 ababadde mu Parliament ng'ekiteeso kino kiyisibwa, ababaka 35 bagambye waacha weewe tuleke ffe tweriire ssente bamwongere emyaka 7 naffe batwongere emyaka 7 life etambule. Awo nno weewabagudde omubaka omukyala Doreen Nyanjula okugamba nti wano Zimbabwe weetuuse naye weebanga etuuseewo mu Uganda mulowooza tetutuuse kwekoppa. N'agamba nti Zimbabwe at glance. ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa yesterday signed the Constitutional Amendment Bill eyokusatu Act in law the title democracy that Zimbabwe was buried 10 feet under the ground. Emmerson Mnangagwa kati yataddeko omukono ne lifuuka etteeka mu butongole. Jjukirako naffe emabega kaawo byawulirwako mbu bwe kataligira naffe tuyinza okudda mu myaka 7 egy'omukulembeze gy'akulembera. Bwe kataligirya akalulu kayinza vaayo eno kadde mu Parliament. Mwere bulungi mweraba. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However, akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business baseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 egirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gw'olaba, ne tukuweerako essuuka, ne tukuweerako fiber pillows, ne tukuweerako bed cover bwaguuga, ne tukuweerako akatimba. Byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu, ne tukuweerako essuuka, ne tukuweerako akatimba, kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36.